Yes, nkulamusizaako nnyo wenjogerera 14 bakwatiddwa ku mukwano gwange ali yampuliriza 14 bakwatiddwa. Oli ku Yugi Updates bikosinza okuba ng'otuuliza era bwe bali kwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Habula ntumidde nnyo mikwano gyange abali Qatar, abali Oman, Saudi Arabia, abali South Africa, abali Nairobi, abali mu US, UK, saako n'abali mu Canada nammwe balamusizaako nnyo. Mwe mufudde amayengo gano aga Yugi Updates TV kyegali kati. Habula gwe atanatwegattako nkubiriza nti ogende maaso wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali ampuliriza. Weebale kwekuumira ku mayengo gano. Abantu 14 be bakwatiddwa wali eri Kansanga nga konvoyi y'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni eyitawo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kigambibwa nti nno bano bayagadde okwengejinga okublocking bablokinze konvoyi y'okumukulembeze w'eggwanga ng'eyitawo wali eri Kansanga ekireetedde aba CFC okuba nga batekinga action ku bantu bano. Kigambibwa nti konvoyi y'omukulu eno webadde eyitawo abakulu bano bagiblokinze wabula nga tebannaba kubanga baengejinga action n'emu. Aba CFC banguyidde ekikola ne bakwata abantu bano ne basobola okuba nga babanyweza. Kati wano wetwebuuliza nti abantu bano bwe baba nga bakwatiddwa batwaliddwa wa ye ki kye badde bagezaako mu maaso n'okukola ekyo ekiyinza otteeka obulabe ku mukulembeze w'eggwanga. Tutegeeza abantu mwenna obutatempalinga na konvoyi z'abakulembeze oba ani ayitawo, kubanga n'obeera tolina kya bulabe ky'ogenda kukola n'oba omukulembeze ono omwagala otya ng'oyagala just muboozaako oba nakukoona ku mmoloka ye, kijja kubanga kya bulabe, tekijja kufaanana ng'ekiri mu ndowooza yo. Ojja kubanga awoominze ataaka, akoze sitonga ataaka ku mmoloka ya mukulembeze w'eggwanga, era bano ekikola kye baakoze kye kimu ku kibakwasizza. Terwadde tetunnategeera kigendera kyabwe kibadde ki okublokinga konvoyi zino n'okuzaapulookinga, wabula aba CFC banguyidde abantu bano abadde bagenda mu maaso n'okukola ekikola nga kino. Kino nno mbu kitiisizza nnyo omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni olw'engeri abantu gye baapulookingamu ne gye bengejingamu mu security y'omukulembeze w'eggwanga ng'ayitawo. Bagamba nti security eno eriwo okuuma mukulembeze, so buli kintu kyonna ekivayo nga kiteekawo entiisa balina okuba nga bengejinga nakyo aba CFC. Kitegeeza ki? Ti gwe nawena singa onoogezaako okuteeka okukiika omukono mu konvoyi y'omukulembeze, kyonna ekisobola okukolebwa kisoboka ate nga tewali akivunaanyizibwako, olw'ensonga nti nno amateeka bagamba mbu gali straight agagavaninga ku konvoyi y'omukulembeze w'eggwanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abantu bano bakwatiddwa era batwalibwa mu kasodi za poliisi okubuuzibwako 4 n'akattaano. Kigendererwa kibadde ki eky'okublokinga konvoyi y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Abantu bakubiriza nti omukulembeze n'oba omwagala otya toengejinga nga konvoyi ye oba mukulembeze atya oba atya, kubanga ye tajja kubeera surprise nga gwe oli surprise, wabula ye ajja kulaba ataaka gy'okoze gy'ali. Kuba omukulembeze si ye muntu goddaawo n'ogaa nti n'ogenda musembera ogenda mukolako surprise. Ebintu biba byanjawulo. So abantu bonna mulina okwegeneza konvoyi oziba nga zisaba gate awe muziwe gate awe muziviire zisobole okuba nga zigenda muleme kwenyigira mu bizibu, kuba abantu bonna be bakutte waliwo n'abamu abatabadde mu kikolwa naye nga jasi babadde mu kifo ekikyamu mu kaseera akakyamu, kati bafuuse ba victims of the circumstance olw'ensonga nti babadde baliraanye ku siini. Abantu abasinga si bonna nti 14 beeyiye bakutte nti beeyiye ku mmoloka y'omukulembeze, abadde nga muntu omu babiri naye n'osanga nga n'abalala balugendeddemu olw'ensonga ezo. Kale mubeere bulindala, mubeere vigilant, buli mmoloka ya mukulembeze yenna abanga ayita mugiwe ekitiibwa, mugye distancing, mbaleke bokka namwe musigale mwekka okusigaza emirembe, kuba abasinga bonna bakutte balina family zaabwe ez'okulabirira. Ate abasajja bakwata tebakumaza olunaku lumu oba ssaawa, mumalayo myezi kulungulwa wiiki ng'oli eyo, business zo zifa, family yo basafaringa, nawe kennyini osafaringa, ogyemu ndwadde.
so ebintu ebyekikanga ekyo tuba tulina okuba nga tubyewala tuve mu bintu by'ekite by'okwengeejinga omuntu nga tuli awo. Oba okitegeera gwe mukwano gwange, kitegeeza ki? Tinja bbaniza mu comment section buli muntu ateekewo endowooza ye ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga, ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, ensonga muzuwulira era nkiwa amawulire mugafuna gabatuukako. Mu abasubscribinze mbaagadde nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Nawe atannaba kubanga osubscribinga, nja kukubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe, okikoonemu okoonene mu kade, ojja kubanga osobola bulungi nnyo nawe okwengeejinga Yugi Updates TV, obeere ng'ofuuse omu ku bafollowers gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ensonga weesito wezikyali mu ggwanga lyaffe Uganda, naye tugenda kuba nga tukomawo ne information omulala, anti jjukira nti nno muli ku Yugi Updates TV, buli information mulina okuba nga mugimanya. Mbaagala nnyo, mweraba.